ndi omu kubatakkiriziganya na kano newankubadde njogera ng'omukazi omukalukalu ndi muntu mulala nnyo bwe mbeera awaka bw'obeera nange bakojja kundaba nga nsobola okweyoleza emmotoka mu kikomera bamujinya ate nondaba ku tivi nga kuna osobola okundaba nga ngenzeeko ne mu nnimiro naye ndaba njagala nnyo okulima sukuma wiiki abantu bamu tebakimanyi kukola ndi mukyala akkiririza mu kwoleza omusajja essaati n'ogigolola ndi mukyala akkiriza nti si kirungi musajja kulyanga mmere y'abakozi yokka tekirina kyekitujjako naawe bw'ofumba emmere y'omwami n'agirya oba bwakiri baginyiza emusanga ng'eyidde kubanga mwe bimukola abakyala omwenkanonkano bwongera kwonoona. I don't think we should put money in front of everything. Kubanga era Katonda yasigala yawa omusajja ekitiibwa kye kino mukikkirize mugaane naye njogera amazima ga Bayibuli. Sikkiririza mu kufuga musajja. Sikkiririza mu kubeera nti okugyako ng'omujjasi alina problems za inferiority complex. Sikkiririza mu kubeera nti ndumira omusajja. Njagala omusajja abeere mu maka ge nga yeegazanya. Asigala ye boss. Kati abakyala babulizi b'enjiri oba bapasita bambi sometimes we are misunderstood. Olw'obuvunaanyizibwa bwe tulina oli awutanaga nti oyo ddala asobola okugondera omusajja oyo ate nga kisobokera ddala bulungi awaka ndi muntu mulala nnyo. There are numerous victims who have fallen or victims of fake pastors and traditional healers. So by the time I came to air it here, it is something we felt that we should bring it out to the community. As we speak, we have already identified a number of these suspects, but I was advised that we first hold on issues of exposing as our investigations go deeper. Kyannaku okweyita abapasita ate ne twange ekiro tulibasamize sikwaka okusawula kakati omusana gwa Yesu bwe twagala okulaga ensi buli wanga ate naffe tuddaeko empali tunyenye ensaasi ne tukola tutya. I think we should be the light of the world. Tekijja tekiweesa Mukama Katonda kitiibwa. Ensi ejjudde abantu bangi abalokole abalala si balokole. Ndi omu ku bantu abakkiriza nti respectinga abantu bonna. I think kiryoke kamere maaso otugereko nabadde mu nnyonyi nga nzija mu Uganda kubanga mbadde mu Europe mbadde Germany, France ne London. Nesisinkana omukulu Honorable Member of Parliament Ssemujjung'anda naye ate mbudde nga mbasanga nnyo mu nnyonyi kubanga batambula abakulu aba Parliament ba State House officials nga bamanyi nange bamanyi nenjagala nfukamire mu buuzi and I've done it before. Ekyo tekitegeeza nti sijja kusigala nga ndi pastor Rilimanji oli. So ng'abalokole omusana ogwo gwe tulaga omuntu ne tumuwa ekitiibwa kye nga bw'ali nga tulage ne Katonda ekitiibwa tetugenda kugattika lubaale mu Katonda tetugenda kumugattako lubaale tetusawula kiro nze sisawula kiro ekiro nkuka kusaba ssaawa 9 oba nkeera ku kanisa ku private ssaawa 12 n'ensaba n'abakozi